tula era nga bwogambye ekifo ky'okunzijja mu nfuufu yanzijja myala naye nga mwebaza ekitibwa n'ettendo mbimuddiza nange olumu ngena n'embeereyo mu basajja ne neebuuza yenze Senga Sebanga n'ekitibwa n'ettendo n'embiddiza Mukama ate nammwe bakyali bange tafaalidde nnyo omanyi abantu baalimu okumanya nti amaanyi gali mu bantu era nze nsaasira omuntu nga gwe tokkiririza mu bantu nti amaanyi mwe gali eyo nsobi bino byonna tubikole nze olaba emabega kawo sibadde na ssente nga ndi yala nnyo naye nga nze kyenkozanga ekyokulwanyisa bantu ye mu baganda bange bammako bakyali bange mwena ba blood so mbebaza mwebale tafayiri muntaddeko amaanyi gammwe ge gantuusize Dubai kyova olaba sibeerabira oli yanibaddaga nti Sebanga amaanyi yagamalira mu busuubuzi ne komedi wange nkyamukola emikolo gyonna nkyagikola events egy'enjawulo egy'okwanjula embaga theatre nkyazikuba ebivulu nkyabikuba bannange ndi comedian naye nga amaanyi gano ge najja eno mummwe wansi ku ground ge natwala eri mu busuubuzi mu basajja ab'amaanyi kati kintu n'enkikuba nnyo era bonna be nagenze nabo baganda bange nze mbatisse emigugu nze mbataddeko kubanga bulijjo abayimbi bagenda ne baperforming e Dubai ne badde e Uganda kilo zaabwe ne bazireeta nga tekuli kubanga Uganda Airlines yatusponsorinze batuwadde buli muntu kilo 6 ku kilo 6 nga buli omu alinako omugugu ogwo ne hand luggage kali ku mugugu ogumu nengera nga mbongera kera mbawadde ssente bali mu kujooga sibawadde na zaawano bakakalamu bonna bakeizi mbawadde diramu buli abadde ku nnyonyi muwadde so nkyebaliza Mukama nti ate baganda bange nali manyi nti wenna agenda mu bintu by'obusuubuzi mujja kunkyawa naye ate mwayongedde kunjagala papa yabadde etya ayi twagikubye twakubye papo pate naye kenyini wendi ebyenda ne binneetokota omuntu ayinza okugamba nga twalabye abantu nga si bangi yajjudde nejjuza naye ng'olaba nti abantu babadde abantu nga 5 oba abantu 4 nti abantu beeri bayingirira ssente nnyingi kye mulina okusooka okumanya nti omuntu atandikirawo kayingirira emitwalo 15 egy'e Uganda addako abeera wa mitwalo 3 abaddako emmeeza ziba zaakakadde okitegeera nti kitegeeza bo nayo bataba bangi ezo ssente zaabwe zibagatta ne babeera nga bagasa ekivulu ky'e Uganda mwe kye muyingiridde ng'enkuuka omutwalo siyisaamu maaso nti enkuuka gye tuyisaamu naye omuntu ayinza nga papo pate nga tebabadde na bantu bangi ye tebabanga bakisaawe nga wula papo pate eri wano ku Entebbe ku resort asibwe kibeera ebyeri abantu baba batono naye nga te ssente ziba nnyingi naye ng'era olaba nti ekifo twakoledde awo gye bayita Club Venom owa muganda wange DJ Ram twagijjuza ne bagiggalawo nga abantu bakyalina we balaga naye nga mulimu abantu nga bimeka yeyagalidde mu bed space naye abakazi beeri bali mu complaininga munaye talina kyazzaako muganda wange ekyuli yeetaaga okkeberera ddala oba tumutwale wa Senga kulannama oba wa maama Fiina bano basenga nantume tukeberere ku muganda waffe ekyuli otumanya avudde Dubai nga talina ke yeekoledde naye nga ebyana bimwekulubeesaako ebyana bimunyiga naye nga wano bamuta kuba saluti Ichuli atutendedde Kakalamu nti musajja mbasajja Kakalamu ate naye yalaze nnyo akataala nze mba naye omuntu yenna nga talinyanga ku nnyonyi sooka weebuuze ku Sebanga kati Kakalamu yatulabisirizza twagenze gye bayita desert ka desert eriba ddungu musenyu naye nga nakyo biba kifo kyakalirwamu nga olaba bino ebyaffe biri Creation Center naye nga gwe diriribeera ddungu kale nga onogamba ku beach gye basambira omupiira beach soccer kati ate eri abazungu balina omusenyu ogwo baguyiwa ne gukola ebifunvu emmoroko bedda zibuuka ezo zimpenko ni zirandi kuluza obadde batambulira Kakalamu yazizza balance niba nayi omuntu ujjatse okudrivinga mu mmotoka tolinyanga ku moloka naye kuzunza ate ekirala ya betzeti z'ennyonyi abo ne keizi somu yekka ne beerabisa ne beekubya ebifaananyi kati ng'ogyeko ekyo Kakalamu olwatuuse eri gye twabadde tuli mu hotero ebintu bye yalidde yabadde tabimanyi laba yagenze n'asaba omuceere gwe bayita biriyani nga gulimu kamulali yabalagadde Kakalamu kamulali napita nga kyali wangu olina kutuzaawo ne muwa ku mazina nga lwaki oli ebintu by'otamanyi eri waliyo buli nkoko eya buli kika gwe kyolina making sure weebuze ku Sebanga gamba sirya nkoko erimu kamulali njagala erimu etalimu kamulali kubanga bikoze siryaki kamulali naye yayiyeeko ogwo omuceere gw'abo abasajja abawalabu biriyani nga alimu kamulali namusanze emimwa agikutte bwatu alebedde alinga kaddu ne nga ko kirabe ngalinga olaba ono omugenza bwe bamuyitaani Asiya ne mga Kakalamu tereera so ebirala Kakalamu so badde ayagala kugwa mu bakazi beeri abazungu ne mga Kakalamu gwe sereze ene tugaba tojja kusobola funa bakazi beeri bali babayita ba alubabu
Yadde ayagala temya naye nga ayagala muzungu kati bwe yatemeseza mu Ethiopia bagenza okutwala batuula naye eri bagamba masaaji jigi kati bwe yatuuse eri ali kali yetabyawula bwe yayogedde jigijigi ne balinnyisa ssente so badde olina kulemera ku masaaji kati gye biggwera mu masaaji ng'oli ku jigijigi naye nga banaye mwebale nnyo okutwaliriza abantu b'e Dubai mwebale okutwagala naye ngenda bawa emboozi ya Kakalamu ya mwezi mulamba ebyo mbawaddeko butono Kakalamu yagudde ku madaala gano agagundi gano agatambula nezimukuba Kakalamu ekirala ye kyekirala kyeyabaddeko awo ekyasinza otulabisa bwe twatuse mu kiraabu omanyi omwenge gweri si gwe gwene ewaffe yamanyira engule simanyi biyigo kati naagwa musebo mu Aikeniweri simanyi ali ebikebera sijja bikubira kalango kati nanywa ekintu baabo ne Keizi basazeeko naye nga abasajja abo mwatulabisizza nnyo ne Keizi omukama bampera omukisa mwebale kutwagala.